Alright, mikwanja pana flashlight channel Uganda kwetuli abune Point Media. Kwetuli okwereza ensi yaffe Uganda ate kwetuli obawereza mu abali ebulaya namwe abalwana mu nsi yaffe Uganda. Kwetuli awamu n'omwana w'olutabaalo Suleiman Jakana. Tubebazanye mwebale kumwagala mwebalire ddala tusimira ddala advice and comments zituzaamu ko amaanyi. Bwe tutambudde okuva gye tuvudde paka eno era kisa kya mukama COVID-19 though it's still killing people nefe katonda tutaddeko akasubi tukyali balamu era kisa n'ettendo tukimuddiza. Atubasamu naffe mwena all our viewers all over the globe, kindly keep sharing and subscribing on our pages, on our programs. And now there's something new so far that we've developed is that now we have our fully contained our website. We must kusanga different kind of information. We're going to kusanga some articles za Jakana, articles za Haji, articles za Byarugaba, articles nyingi. I'm going to keep updating you every time. It's just www.theflashlightug.com. Keep using that, keep subscribing and keep following us. We are ready to serve you. Kwa tulio tujide kumpa unako rwalero nga wabula nakumbale tugende ku amajaguzo g'omutanda the 28th okwala tula kuna mulondo. This is 1993. Kaka twetaga kwebuuza fe bana Uganda chiche tusubira mu kwogera kw'omutanda konze kangende wahonera omusajja omuganda gwemmanyi omuganda obageregere obakasangwawo naye omuganda gwemmanyi Suleiman Nadduli mutabani w'olutabaalo. Twebuuza amajaguzagano oba coronation bigambo ki bye tuyinza osuubira eri omutanda okutuzaamu essuubi mu mbeera gye tulimu mu nsi yaffe? Nja kusooka okwebaza obw'okubuuza ku bana Flashlight channel ebbanga lyonna okuba abawuliriza abesimba ate era ne mufaayo ekiseera kiwanvu ku bigambo ebibagambibwa ne mulondamu ebigwanidde okusobola okutunuulira eggwanga lyaffe bute buteekeddwa okutambula wakati w'eggwanga Buganda n'eggwanga erituddemu esitesi 12 ziri ez'abannaffe abakola ebbuyungu ly'ekigambo Uganda ey'awamu. Nabwekiti bwe twali tujja batutegeeza nti Buganda eteekwa okubaako kyefiirwa ku lwa bannayuganda bali okuyimirirawo n'okutambula kwabwe. Ate era mu ngeri y'emuko henna abagamba nti nabo babeeko kye bakkiriza okufiirwa olw'eggwanga Buganda okubeerawo. Kale mu points ezo zonna bwe tujja tuzigattaganya kikulaga nti eggwanga Buganda lyali nation ate era ekyali nation eyeetongoleredde ekyabula mu bubuzi balina mwoyo na information yemala okere nkyo gamba nti okusinza ku kubonabona kwe tuyiseemu okusinzira ku bulumi batuyisizaamu bannayuganda bannaffe ate abalala emyaka 68 gye twabatwalira nabo ate olwaliro gye boogera 59 olwaliro gye batutte bw'otunuulira eggwanga Buganda tuli mu matongo. Nabwekityo abasobola okuwoza emisango egyo weegine tukutuka ku kigambo Uganda singa Uganda egaana okutereera nga tutunuulidde nga ffe tufiirwa bannannyini buyinza era abaali bannannyini kintu kino mwe tuli. Kubanga obwazike bw'eggwanga Uganda bwe tubaaziseemu ne states ziri 13 teziwanga contribution yonna nginoonyeza mu ggwanga Uganda yambula. Mu bitabo by'ensoma ngezaako kutunula mu kitabo kya budget nga bagikola n'okutunulira points zonna ze batunudde kuba we tujja emisolo nkyebuuza amawanga gali agasigadde gakola mirimu ki? Naye ate mu kunyigirizibwa Buganda tuyisiddwa bubi nnyo, Bunyoro tuyisiddwa bubi ne Busoga tuyisiddwa bubi. Ate bannaffe bali abaasooka n'obukulembeze si kyabanenya kubanga olunaku lwe Obote lwe yakola ensobi bagende wa mama Obote ne bamukuba embooko n'emigoti mutabani wala byatutuusizzaako ebyo byamutwala Buganda okugenda okulumba abantu bali. Kale kyo kyanaabulawo kyokugamba nti abalango baali babi naye Obote yali omubi. Abakyoli baali babi kubanga Obote bakulembera bubi mu abo babarbarians be yaleeta ne beegattawo. Kale mu preamble yange mbagamba nti bwe tuba tunayo ekigambo unity in diversity amawanga modi agakola benna yeka mawanga agateekiseeko
bwebwe bw'omunnarwanda Sudaani bw'obuki nga toli waawano siteeke kugoba buyinza nakuye muntu yakubazisikiresa n'omunyanga okubuuliremu muli kyoke tube nga tubamiridde muli naffe okubasembeza kwaffe kulabike nga kwalina omuzinze. Nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi, naye topiki eyo tuna tugitunuliddeko njagala dokita nga bw'olidde giwa akadde ddala Buganda bwe tuba twali twagazza okwekutulako twali badde tukwata makubo ki agatengeredde nga tuvudde mu kigambo unity in diversity ekirime bano Uganda tuseewo federal system buli ggwanga lisobole okwefuga n'ebintu byalyo. Wewa nja kubagaliza emirembe gya Katonda awo bwe twali badde tusobola okukola okulaba nti tuzimbye tutya ensi yaffe nga tuli unit, but it's unfortunate it is political systems etulina no mu South Africa naddala Uganda omunyolo ali yekka omuganda ali yekka omutolo yefaako yekka naye nga tuli mu kitole kyekimu yensi yaffe na Uganda era kyovula kati essaawa zino nga tugenda amajaguza gano ag'omutanda aga 28 nalowooza nti kati Bunyolo singa bali mu celebration kakati Buganda egenda for celebration n'empango bwetuuka nga 13 ogw'omukaaga lutera okubaayo Buganda neesanyukire wamu n'ebusoga kyekimu, but it's unfortunate buli muntu aba mu nsi ye yekka ne kati ate nga weewa ebigambo singa basobola okwegatta ne boogera bamu abasatu abo insept tusobola ogizimba. Kati nga gukoze kankwebuzeeko nga gwe Sulaiman Jakana golowooza bigambo kikaaki omuntu byali suubidde mu speech y'omutanda ezaamu abantu essuubi wetutesikata abantu ba Buganda abasinga they are suubiress kanjogere bwentyo ayufefe said they are hopeless bajagamba nti no mbavumi kakati essuubi tebakyalirina ettaka ligenda ebintu byonna bigenda ebikwegamba ne twebuuza what's that, what should somebody expect in the king's in the king's statements that may encourage people to survive in their nation of Buganda. Njagala okusooka okuyozaayoza bannabuganda bannange bwe tuva mu luse olumu olukkiza mu nkola ey'obuwangwa ennono n'obulombolombo abakkiriza mu kulongoosa kw'empisa amagezi olulimi ate n'okwezimbira mu ntabiro egamba mu bika byaffe ebiwera olwalira 56 n'okwejjamu endowooza egamba nti gwali eyo omuganda kitalo ate nga batuteekamu enkola egamba nti abaamawanga mu mbeera yonna Baganda ffe twabatuusaako obulembe muliko ate ekitali kituufu wabula olw'obutaba na nfuga na nkola nnuŋŋamu nakuba n'abo bategeevu mu bifo bye batuddemu bataddewo emisoso miyitirivu egireeta amawanga gano okuba nga tusigala tutomeregana olwa interests zaabwe eziyitawo. Naye njagala okubategeeza banna Flashlight Channel most especially bannamawanga bannanga abali oludda batava mu buufu bwa bumu obw'Obwakabaka bw'e Buganda nti atutabula ate talina siteeke wano. Ekyokubiri buli muntu yenna baga nti buli mbuzi ku nkondo yaayo tewali nsobi yonna ekutunuulira nga oli mu istana okukola n'ekikyo n'otambula nakyo. Tewali nsobi yonna nga oli mu nnyolo nga Dr. Hewa bwe tutuula wano awatali yadde akagamba nti tulina mwaka kwakkuliza wadde akeekuuba takwatibwanga ku bujja bugamba nti lwaki omanye ebyo nze ndi munyolo lwaki gwe oli Muganda. Era bwe twali tusomesa ku bunyolo wano yasanyuka kinene nnyo naga nti kinsanyudde nnyo naye ate kyennyongedde okusanyukirako kyekiriwa nti naffe bunyolo tulina omugabo munene ku Buganda. Kituufu nnyo. Kale bw'ogisomesa sinaako bujja ndaba nga ate muzzukulu yakola ki yagisomesa. Naye weewuunye tewaliwo mbojjanyi yonna gw'ate owattoolo gy'oli ng'eggwanga lyo naawe osigaze ebibyo. Naye weewuunya tulimu wakati mu sserese 13 ezo ebbanga lyonna tuzze tuzibasomesa naye nti ekigambo Uganda kino mu kwetondawo kwakyo twatandika na Toolo yajja mu mwaka gw'olwenda olwereere Ankole neddako mu mwaka gw'olwenda mu ogumu Eastern nejja mu mwaka gw'olwenda Kigeze ne Vamba Besigye y'Abakiga Abahororo nejja mu mwaka gw'olwenda 10 ne tujja tugana West Nile ne Madi nejja mu mwaka gw'olwenda 12 Lango Nacho 14 West yani Kalamoja nejja mu mwaka 2026 Bunyolo eyaba Dr. Hebwa mu kuyimira okwayiro okuba wali yentalo nga zikyaliyo nnyingi ekyalita n'ekigambo nti masholo nga bafugira eri ku masholo lw'entalo ezaaliyo kyekyalita Bunyolo okutwala akaseera akawanvu obuteegatta ku kigambo ggwanga Uganda.
naye ate weewuunye lwaki nkuba ekintu ekyo ne mu sitesi 13 nti eggwanga lyaffe okugamba nti tuyimirirawo ffenna tetwateeseganya. Era bulijjo kyensaba endagaano z'abo abayivu abazirina bajja kukweta bulagaano bwa muzungu bwe twakola nabo. Bo bakola na muzungu kuba muzungu emala okukola endagaano ne Buganda yafaayo nnyo kulwakuba yatwala emyaka 32 ng'atuuse wano 1862 grant ne speech ne batwala emyaka 32 okukola endagaano ya 1894 ne Buganda. Yali amaze otutunulira amasaza gali amalala oba zita states endala ng'azeetoolodde. Naye mu kusaba okugamba nti tuyimirirewo n'okugamba nti atraininga ebitundu biri ebisigadde yasaba Buganda. Kaakati endagaano ezaalinga zireeta bali zaalinga ku zona muzungu mu kibuga Kampala. Wabula tezaali ndagaano zibaleeta beegatte ku kigambo Buganda. Oba mufuna bulungi? Kaakati awo tukyabulira obulagaano obwo mu ndagaano zitulina enkuukuutivu ez'amasaza agegatta ku Buganda tekyanjawulo nga bw'onootunuulira kooki bw'ajja mu mwaka 1895 n'esalawo nega nti nze nga kooki n'essaza lyange nange Ssaabasajja Kabaka wa kooki nzikiriza nti negase ku Bwakabaka bw'e Buganda so si kwegatta ku ggwanga kiki Uganda. Obudde bwe yajjiramu n'ekigambo Uganda nga teri akirowooza nako nti kiribaawo neegatta ku Buganda n'agamba nti gw'olitema nange gwe ndikwata. Ssaabasajja Kabaka kkiriza nja sigana layini yange ey'obukulembeze nga nze Kabaka w'ekooki era wano tojja kulonderangawo wassaza. Ne bakola endagaano era entebe kigiteeka mu lubiri mu Mmengo wali lukiiko we tutuula eya wa Kabaka w'ekooki etuula ku gwa kkono mu lukiiko olwo kubanga Kabaka ajjudde. Twajja mu ndagaano ze tutegeragane Buganda kyenjagala tutegeeza bali bakyawule. Kati states zino 13 zaakolanga obulagaane bwazo n'omuzungu ku ttaka lya Buganda mu kibuga Kampala mu mwezi 10 kyembabuuliza nti tewaliwo ndagaano yonna etusibaga mu kigambo Uganda. Era lwaki ebyaffe bye bitwalibwa ebya Buganda nga bw'onoogenda mu Lango Nakyoli tojja kisanga ebisikwamoozi 5 12 tojja kisanga mu mayiro 9 yadde 8 akaasikibwa ng'Obote bwe yawamba ekyaffe n'aga nti ako kaba Uganda. Tojja genda Nkolo okasange yadde Toolo, tojja genda mu Kigezi, tojja genda mu Sinairo na Madi, tojja genda mu Lango Nakyoli, tojja genda Kalamojja, toyina ojja kasanga okujjako wano ekyo kye bayita mayiro mu byaffe bye twagabana era nnyinga 15 mu ndagaano y'olwenda. Obulagaano bungi obwajja bukolebwawo wakati okutuuka ku level kwe tuli. Naye kyembadde njagala mu kyekiriwa nti atutabula ate mugwira mufa atalina na siteeke mu ggwanga Uganda. His Excellency President ayongedde okusiga obukyayi obwakoma ku bazungu bu notebook bwajjanga asoma obwasigala mu masa ag'Obote ag'Abaamini n'abo abasigalidde. Kale bitwagala okujjawo tusobole okuba mu buyungu eritugattira awamu. Nkugamba kigwali eyo andaba era mpuliriza nti eggwanga Uganda lijja kunyuma ate lijja kuba ddungi nga buli muntu yenna omugabo gwe agutunuulidde nga yennyini yeesalira keeke eyiye. Eggwanga Uganda liba terivuddewo ne tudda mu kigambo federal system. Eggwanga lisobola tubeererawo nga tewali waagezeza kunyomagana munne. Customs zaffe zijja kusigalawo, values zaffe mu mawanga gaffe zisigalewo, languages zaffe zisigale nga zituuka era zitambula n'omulembe. Ebyo biteekeddwa okukolebwa byonna aspects zaffe nga zonna weeziri. Naye olwaliro atukaddemu ebigambo byavaamu. Bwakwata ow'Enkyoli ayagala muleeta mulwanyise n'Omuganda, bwakwata ow'Ankole ayagala muleeta mukubise Muganda, bw'anaaleeta ow'Ettoola ate amulwanyise n'ow'Ekyoli. Ebyo bye tubaddemu. Buganda bwagikwata kati ayagala libeere nga tekyakwatagana na Bunyoro. N'atusigalirawo mu divide and rule. Tuddayo ku nsonga eyabuuziddwa. Njagala okupasiyozaayoza bannabuganda bannange ku matikkira ge tugendamu gano. Nenjaga kusooka kubazzaayo kemabega ekitegeeza amatikkira kyeki. Amatikkira ge tutegeera amakulu ye coronation yasookera ddala eva mu bassekabaka be tutunuulira abaali mu layini y'obusika obwa Ttonda mu layini yaabwe. Naye nga tuvudde mu bali bamyoyo ne tujja nga tutambula okuba nti twava mu butonde obw'enjazi ne tuva mu butonde obw'amayinja ne tuva mu butonde obusigalidde mu history wa Buganda nga bwatambula n'emyoyo gyagyo. Tudda kutandika ku mwaka 2002 olwereere coronation eyakolebwa ku Ssekabaka Kimera ani Kintu.
era okutikkirwa kwe kwayawula empeereza ya Buganda empya eyagunjibwawo ng'ovudde ku bika biri ebyaliyo binnansangwa ebyaliwo ebika 11 by then. Kaakati mu ntambula zaffe ezaaliwo okuva emabega zaalinga nnyo ne bwe tutuuka ku Ssekabaka Kintu ono entabiro ye ne buga nti awo tuba twegatta ku bika bino ebijja okwegattako ebbanga lyonna obuyinza tetugenda buwa gwenga omu n'enjuuyo tujja kukusaba nti kabaka yenna agenda okuddako yeddira muziro gwa nnyina obwakabaka busobole okutambula mu bika bino ebiriwo nga teriyo yeekubiridde na kyekubirira. Nabwe ekyo njagala okubategeeza banna Flash Channel nti bwe tuzze tutambula ebbanga lyonna ne coronation eyo yakolebwa 2000 ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwali ogwamukulukusa bitungotungo. Nabwe ekyo mbagamba nti Ssekabaka Kintu bwati bwe yateekebwako engule omwaka gwe tuzze tubala forever since okutuuka mu mwaka 1800 1900 20 mumeka mugumu gye myaka 821 coronation eyo gye tugitandikira. Okay. Amatikkira ago naye olwaleero tubala amatikkira amajja olwa gavumenti n'ebyo ebizze bitwetoobekamu olw'abannakigwanyizi bakyala kimpadde abakyusizza sisitimu z'eggwanga lino ne batujja ku misingi kwe tuzze tumanyidde ate era kwe tuwangaalidde obuufu bwaffe obuvo n'obuddo bwaffe nga kwe tutambulira ng'amawanga gaffe bwe gali. Ne tuyingira mu kigambo republicanism ne tugenda mu kigambo democratic. Ebyo ebigambo bibiri bye bisinza okutta ennono zaffe bwe tuli, bye bisse obuwangwa bwaffe, bye bisse empisa zaffe, bye bisse kye tuyita olulimi ng'oyogera ekigambo nti ndi wa republic. On what grounds okuba republic? Era tubuuza abali eyo ebigambo ebyo bwe byajja mwabiteesaako ddi ng'oggyeko bote mu 67 bwe yeesuula mujjulume n'aga nti abaaye ebigambo by'okwogera ku kigambo monarchism mbiwoze mu ggwanga Uganda. Tekyali akyogera. From now onwards Uganda is a republic. Awatali kuteesa ne bana abajagala ba Museveni ako tebakamanyi bokebuuza nti abaffe tukyajegera ne constitution twagisaawo naye byonna biri mu nalte ku lw'ensonga nti waliwo ndagaano etugatte tusibayo. Bw'oba ogoberera etteka bakubuuza buufu ki bwe liva. Ekyo kibayita ate mu psychology flash of a genius. Ntonokeze eki yaleeta etteeka eryo libeewo. Mbuuza ntonokeze eki eyasibaga bannayuganda mu kigambo being a republic. Ne kiri obuwangwa bwaffe. Nabwe kiti bwe tutunuulira amazaalibwa gano ge tuddamu okubala ku mulembe Museveni ng'oggyeko political wrangles ze twayitamu ziri enkadde ne Buganda ebintu bye yatomera nga tusisinkaganya oboto ekikulekule ne tubanga we tuli olwaleero. Ate 896 otawe lwayitawo lwagoyawo olwetabamu Abaganda bangi n'abasigadde bannamawanga kule eggwanga lyabwe okusituka ne interest ze baalina olw'okuba nti baali 28 oba 29 nga tuva mu mwaka gwa 1993 oluvannyuma lw'okulanga okuwangula kwa 1996 tutunuulira waayita bbanga ky'okuva mu 1996 mpaka 93 tulyoke tuteekirwe ng'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka ave mu buwaŋŋangu sadde atule ku Namulondo. Naye ebbanga lyonna eryo lye tubala si kye twalibadde tutwala ng'ekikulu. Wali twalyamu ku mmere yayonoona lubuto ne tutandika tuluma oyo y'obote naye Obuganda bw'oba obubala ate tobujjaawo ku 93 sookodde mu flashback eri gye nkunyonyodde mu mwaka 2002 tuzze tutambula tutya. Abaffe ensobi ki ezo tuzze bajjajjaffe ze bazze balongoosa ezitulemye mu budde buno. Nabwe kityo ku mazaalibwa amatikkira gano ge tugendamu ag'ekiseera kino nsuubira bino wammanga kwe kuddayo bannammengo bonna nga bwe bali ng'oli bwe yagamba nti okufaano olwaleero byonna tubizzizza bujja okutanulwa na leero byonna biziddwa buki Mmengo okuddizibwa obujja kwe tutubanja kuli awantu awo wamu nkibategeeza bannabuganda bannange most especially abatudde Mmengo is to address our minds completely ne tutunuulira Obuganda mu buufu bwabwo bwe twatandika nabwo ennono ebuliddewa obuwangwa bwaffe buwuliddewa olulimi lufiiriddewa ompulira bulungi obulombolombo bwafiirawa n'empisa zaffe by'ebintu bimeka ebintu 5.
kubanga bwetolola mu generations zino zonna ezibadde tugamba nti gwe battaminga omulembe omutebi temubaddeemu kalungi konna kwebyo ebintu ebitaano bwe mbimenye biraga nti obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi birinako abikulembera. Tewali enkiddamu emyaka 28 olwaleero ku 29 n'amatikkira ge tugendamu Buganda emyaka gyayo gyonna gibadde wasted. Temuli kalungi n'akamu koolaga bufu bwa Buganda tukutte kkubo ki naye ng'ate Mmengo bafuga weebali. Abayivu bayitirivu batudde Mmengo. Lwaki olulimi lufu? Lwaki empisa tetulina? Obulombolombo lwaki bwafa? Lwaki nnono okugamba nti ndi Muganda neddira mpeewo ndi muzzukulu wa Kijje? Nva bubiro Kyaggwe. Nze mutabani wa Nadduli ndi muzzukulu wa Ali Nadduli. Kitanga nzaala Abdurrahman Sempo Mubingi ndi muzzukulu wa Gabindadde. Onfuna bulungi? Bameka boyinza osisinkagana mu nsinkagana eyo akyenyumiriza mu nnono ye naga nti mbuyivu bwange byonna mbitegedde naye obuvo bwange bwe buno saagaloddemu kunsiriwalirako manyi gyenva. Ani akyalina siteeke yeeyimirawo ku lulwe naga nti eggwanga lyange lyerino. Naye Mmengo gyeri obulombolombo n'empisa zaffe n'obuwangwa bufudde naye bakugamba tuli bayivu balooya badoctors nga Dr. Hebo bwoli naye bwe weetunulamu kikisitule nga tonnaba kugamba nti mulayo ku Buganda kisse Bunyolo ne Bunyolo bw'ogitunuulira ng'olyaga nti gafa buki era kituufu ne Bunyolo yafiira busa. Bino bye tuliko bikulu kubanga omuntu bw'aba tamanyi gy'ava ate anaakubulira atagyalaga aba talina era gaba gafa busa. Nabwekityo nti mu mbeera yonna mwe tuzizze tuwangalira nga Buganda emyaka 28 ebittiddwa biyitirivu so nga ate twali badde ku piiki nga tugirengerako nga tunuulira nti bwe tuba tutuuse ku leva eno ekiddako kyeki ku lw'abazzukulu baffe bannakasatwe bannakanwe kubanga bannakabirye tuba nabo. Oba nfuna bulungi? Nabwekityo nti emyaka 28 Jakana Nadduli nga bwenjiraba bino byentegeeramu ate oluvannyuma nkubuulire kiki kye tubadde tusuubira kye twali badde tulindirira mu ekitiibwa Ssebuufu Bwango mu sipiiki ezize. Emyaka 28 teri Katikkiro ayambye Bwakabaka bw'e Buganda yadde n'ogo bonna babadde ku ntoli za Museveni ng'abamu y'abasiga n'ayita mu Ssebuufu Bwango mu kumukangakanga mu kubateerawo embeera. Mukama waffe oyo anaagamba kitubadde tunamu tulabe gundi oyo ali atya. Bonna be tuleese emigongo gyabwe tekubaddeeko ategeera Bwakabaka okuggyako ate amaze ggwa mu nsobi n'alyoka abuuka n'aga nti eggwanga lyaffe lyalibadde litambula bwe liti. Naye omubuuza n'oli olugero luga nti tuli ku lujjuliro kasukira enkoko ettoke gwe ate olituddeko lwaki olagiriza nze? Ebyo tusinkaganye mu Bwakabaka bw'e Buganda ku Bakatikkiro bonna it has been a total mess. Owekitiibwa Peter Charles Mayiga Kabaka we yali amutuwa tugaa nti mbawadde muto n'atugambako ekigambo ekyokubiri nti mbawadde muyivu. Naye obuyivu bwe bwonna gye tufundikiriridde nga mu buwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi ate binnyikidde bunnyikizi mu kuttibwa awataliwo yadde obulumi bulaganga buva mu kamwake. Ne mu kaseera kano tutuuka ku mbeera eriko Ssebuufu Bwango otuuka ku mmaze mu bulwadde bw'abadde atunulamu ng'ajagaladde nga bw'olaba omuntu bw'atafaayo. Aga nti waayo omuggo oguli ewamu tekukubanga eri wa mulirwana omuggo oguli ewange wano nga baga nti wa Dr. Hebo wali tegukola. N'ababadde mu bukulembeze bwaffe Bakatikkiro bonna tebaliko yadde n'omu nkiddamu ate era nkirumikirako ddala essira tewali Katikkiro yenna abadde mu Bwakabaka bw'e Buganda okuva mu mwaka 1993 ayambye Bwakabaka kusesetwa kigere n'ekimu. Emyaka 28 all wasted. Number 2 gwe lwaki tunuulira emyaka 28 okuva mu mwaka 1993 nti mifu tunuulira olulimi bwe luli. Buganda terina namaanyi nadde capacity eri mu kye tuyita copyright ya lulimi lwayo ne bawemuliramu okuva ku makya mpaka waggulu. Maliyaki abaana bangi bayiza olulimi Oluganda nga bannamawanga bavudde gye bali bakola comedy bawemula bwemuzi
Buganda tevanga mu statement ya deneji eyogera ku kigambo kya lulimi. Wabula tutunula butunuzi. Tuga Buganda ku ntikko ng'olulimi lufa. Ssekabaka Mutebi asooka Kabaka w'olulimi era Kabaka w'Engero yafaayo nnyo kinene ekyensaba Ssebuufu bwange aliko n'ateekawo engero mpitivu ezaagerebwanga naye nga boogera olugero olutali wa makulu yalagiranga bakusse ku kikoomi oyonoona olulimi. Abawamuzi bonna mu mulembe gwe tebaaliwo. Yimba ebigambo ng'obisabise bulungi ng'omwana omuto okuva ku myaka 7 mpaka ku myaka 15 tayinza kuba makulu mu bigambo bisabika okujjako awezezza emyaka 18 okudda waggulu. Ekyo kyafiirawo mu essence. Olulimi lwaffe bagasseemu ebigambo ebitategeerekeka. Oli n'ayimba n'aga nti bwabwabwa n'oga nti ddala ayogera Lusoga Luganda lukyoli lwawa naye ng'ate olulimi olwonna olubadde luyimba Luganda n'atabikamu akazungu akatonotono n'aga nti olulimi olutuufu. Oluganda bwe tuba tunuulira copyright y'entegera yaffe ku lulimi lwaffe lufiiriddewa obwo bwe bugunjufu bwe tunuulidde myaka 28 gye tutemaatema ogitegeere ddala abali emmengo balamu oba bafu. Tuyinza okuba no nga bajjuliza ennyukuta ya Kristo gyategeeza naga nti leka abafu baziike bafu bannaabwe nga tuli ku bagenzi abali emmengo. Katikkiro waali mulamu, Ssebuufu bwangu waali, abaffe abataka b'obusula muli balamu, abalangira n'abambejja mwenna muli balamu, ng'omulembe gwe nnannyonnyolako ebbanga lyonna kuva ku kiibwa kya Ssekabaka Kateregga kyeyabawa mwe balina obuyinza bw'amafumu n'engabo n'abaga nti mu kitiibwa ekyo mujjuddemu ebintu ebi mwe bannannyini kukuuma mpisa n'olulimi. Mwe muleze Obuganda n'amaanyi era mwe batabaazi. Naye ate olwaleero muvayo awamu ko abamu ne batandika okumanyira Jakana Nadduli awamu asoba nabayita ne mbaga nti mujje mwenna mutuule wali ate njagala mumpite nga kiri public kiri uniform nga bwe tujja ku Dr. Hebo wano muntuuze wali ne buli omwaka ayana nti nze ndi Katebe nze Ssebuufu bwango ndi Mulangira Namumbejja nze Katebe nze Naalinnya nze ndi Lubuga nze ndi Semisambwa nze ndi ki anaasinga ennono ku ekyo nja ttambula buufu era bukubirire ntegeeza Obuganda nti bujjo mbasomesa bifu mwaba abatudde Mmengo njagala yoogo agenti ekituufu nzize ndi Kamenyo ebigambo byogera era tubibuusabuusa atuulaawo saagala bwe bugguusa ate atamanyikiza nti tomanyi tusobole okutambula n'okuzimba Obwakabaka nze saava mu ggulu kusomesebwa abaana mubataddemu empisa nabwekiti bwe tutunula emyaka 28 gino n'otunuulira olulimi lwaffe olwo ddwo lufu temulimu kalungi naaka ne Buganda etunudde tewaliwo siteeka yonna eyogerwa kujja nti Buganda n'olulimi lwayo. Nzira ku namba 3 empisa empisa mu Buganda emyaka 28 oziza baluddawo. Omwana wa Buganda mu budde buli naba batandikawo ebitongole byabwe ng'ovudde ku kya Kakooza kye yali ataddewo mu mwaka 2019 ekyali kyogeredde Buganda Youth Association eyabuuza ku ndagaano y'olwenda nti banne mwatuwa era mwagaba naye abavubuka mwabaleka bbali kaggwa naga nti mazima ddala kimwogera kituufu. Buganda abavubuka twabeerabya mu ndagaano y'olwenda mutole ku mayiro akenda kali akabaganda abaliddako ne batulako pisi yawe mayiro 30 abali Mmengo tebabimanyi babimanyi. Naye weewuunyi bwe tudda ku kigambo ky'empisa abavubuka b'olwaliro mirangaatira nga bwondaba Jakana Nadduli bw'ensibye ettaayi bwe ndi mu ffera omukuukutivu awoomye naye ng'ataakulaba ayinza okugamba oyo oba dokita oba profesa akuwa ekiti kirala naye ng'ate kyofaanagana ng'oli munyazi mukulu tolinamu yadde akawoowo. Olulimi empisa ze tuliko kati empisa nfu. Osanga omwana myaka 18 15 ajagaladde kuwa emyaka 6 kwatudde kanti muli bajega mmwe temutegeera bintu ensi ekyuse ekyuka eragawa gwendagaako wongamba nti yali singo kati ate kati ye bulemeezi tebikyuka nti Kyaddondo kati ye Masaka it is never. Naye empisa zaffe zifiiriddwa emyaka gino okuva ku Ssekabaka ani
Sebufu Bwango Muteesa Walugembe owokubiri 53 awo Buganda wezefiira up to date tekyali mpisa zoyogerwako zitunulwamu ezikwatagana ganti tuba tugatuge gwanga Buganda empisa abantu abalina empisa ate bonyogera kati ate misegula osooka Buganda gati ye bobo ginonyi twawasamba amawanga bebaleeta obuzibu manya ge batwerimbisemu ge mangi Buganda efiriddewa tunuulira olwaliro weegomba okgenda kebuddu onoonya omukyala ng'asinzidde eri kubanga abo Pookino bwe baali boogera olulimi olupooke lwe bajjawo ku Ssekabaka Kateregga yamutegeeza nti olulimi ndukwasizza nga ggwe bunnabuddu n'obwakabaka wo tebujja kukyusibwa mwaba olaba kooki bwetalondebwamu muntu yenna Ssaabasajja Kabaka muteeka wassaza ne Pookino tebamulonderako wassaza yali endagaano 16 mwesatu n'akwasibwa obuyinza obukuuma empisa olupooki ne balugjawo ng'olulimi olukulu ne bateekawo olulimi olutuufu n'alagira bannabuddu bonna bayogere Oluganda kyova nti olwali lukyali muko ku bitege naye ng'ate twalutwayo nti lwe Luganda ddala ennyaanya ne bazita enniina maama ofuna bulungi baava mu kuba nti batta olulimi lwabwe lw'olupooki ne baga nti katuyiga olulimi Oluganda olutugatta era omukwano ogwali ku Pookino ne Kateregga gwali gw'amaanyi mu Bwakabaka bw'e Buganda ne basigaza ekitundu ky'empisa tuke Masaka obabuuze nti ku mpisa ze twali twogerako mu Masaka ebitundu 10 balinako 12 naye kati bwe bange balina empisa ebitundu ebira mu Buganda obisuubira kubaamu ki okuzibwa tewakyali kyekireese obuzibu abazadde mu maka gaffe gwali badde mulimu gwa Katikkiro kwetololwa Buganda eno n'okubiriza abakopi nti abaayitudde mutukunjula abaana empisa yaffe mu nnono yeeno omwana okuyigirizibwa mu mpisa zaffe mu masomero P1 mpaka P7 asooka abeere ku njigiza y'ennono ne tusaba central government awatali na kugisaba obufu tubulya n'obuyinza bwaffe Buganda esomesa abaana bayo naye ng'atambudde amaka ageetoolodde ebitundu n'abirambula abirambudde wano ng'anoonya ttafaali ne accountability temu gy'atalaganga Buganda myaka 20 mumeka 28 empisa tewakyali tuddewa bodda n'otunulya ensonga eyogera ku ki noga nti empisa tuzimaze twogedde ku bulombolombo twogedde ku lulimi twogedde ku kye tuyita obuwangwa olwaliro osanga omuwala mu Bwakabaka bw'e Buganda mu buwangwa bwaffe omukazi tayambala ngoye amavivi ne galabika mu buwangwa bwa Buganda tekiribanga nayo n'oyambala ekifuba ne kita amabeere gano ne balaba obuno bubayita obubegabega esi Muganda tabanko Muganda abamuki sijja kugamba nti wa Buganda kyeka aba muzungu babembalagera mwana mbamawanga basigadde balina ennyambala yabwe n'enkola eyo oyandeba omuzungu abazungu wadde omuddugavu naye kati bwetunulira n'otunulira obuwangwa bwaffe gw'obulabawa olwaliro tutegeeza ku mwana amaze ng'alina n'eddigwi nti atugenda kuzika tugenda mu lumbe ebyo byayitako dda bannange lumbe ekinze sesula mu nnyimbe ye Buganda gye tulina naye nga tena yasuubirwa okuziikibwa era kutegeeza nti nalaama muwala wange yegundi yansikiranga oba mutabani wange gundi yansikiranga naye nga obuwangwa bwo buliridda myaka 28 tewali yonna kiseseetuddwa nkugambye bwe nkumenyera Buganda mu myaka 28 Jakana Nadduli nkiddamu specifically nze emyaka 28 gyonna giri completely wasted mu Buganda ekizimba amaanyi mu buwangwa bwaffe luba lulimi ekyo kimu mu lulimi olwo mwe muva kituyita empisa zitutambulira mu lulimi olwo obulombolombo obuwangwa n'ennono kubitambulira ebisigaddemu activities zaffe Ssaabasajja Kabaka ekagwe tuwulira yagenze n'ayiga okuggyeko n'abalala bwe twayiganga nabo eno mu byalo activities eza Buganda twali badde tuzitaaminze ze twalina nga waliwo n'engole eweebwa Mmengo ku muyizi omukulu asinze okuyigga olwaleero tuli mu kinsonga emu egamba ebyo bikadde ebikadde ebyo siraba nkatta jjajjayo mu budde buno abugenti jjajja tokyalina makulu taliiwo taliiwo abakyetaagibwa ekyokubiri
abanalwanda abatulidde ne bayingira mu byaffe n'otutabula buli ayogerako bwe nti Buganda yaffenna okuva ddi era siteeke wagijjawa ekugamba nti Buganda yaffenna tekiriiwo lwaki tufukiddwa ku mutwe otuuka kweyo level kale mu ebyo byagadde okusooka okukumenyeramu bibadde bikutunuuliza emyaka 28 ku nsonga ez'ettaano nga tutunuulidde obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi byonna bifu mu myaka 28 ebyetaaga omuntu agenda okujja ayambe ku Ssaabasajja Kabaka tusitule ennono eyeekomewo n'empisa zaffe obuwangwa n'obulombolombo n'olulimi lwaffe okusobola okuddayo waggulu n'ekitiibwa kyalyo ogamba nti eggwanga weeriri situddwa bedawo kikulu nnyo so amakulu gaakyo okisi makulu gaakyo mu ndowoozayo we may not have had any reason of celebrating because ebintu bifu celebrations zisobola okusigala nga zitambula ebbanga ly'omanya nti nga uliyaga nti mugwenga muyimukenga noyo yeekumi obutagoye 10 kujegerwa Katonda Bayibuli kyesoma amakulu nti wootegeeredde ate rongoosa totta kiri kubanga amatikkira si bulabe okay kituyambako okumanya obuufu twebala tutya nti tuwangadde ebbanga ggwanvu ng'Obwakabaka bwe Buganda kyekirimu amakulu kyokka okay nabwe kityo kati bwoba otunuulira okutunuulira ku mbeera eriwo ekiddako kye twalibadde tusuubira mu Ssaabasajja Kabaka mu speech ezeze eziriwa tubadde tukyalina obuzibu bunene ebbanga lino lyonna speech za Ssaabasajja Kabaka tezikwatagana na mbeera eba eriwo owapi nzize mugobera ebbanga lyonna ate bagenda omuwandikira speech eneeyogerwako ng'ekikolwa kyayogerako kiyiseeko omwaka oba emyezi 8 nengati Katikkiro takikonyeeko ate Ssaabasajja Kabaka bwe twakisuubiddemu nga Semaanyi ate naye mu kujja kwe takikonyeeko nanti bakimuteekedde mu speech olwaliro Ssaabasajja Kabaka yennyini kununula yennunuzi y'Obwakabaka bwe Buganda olwaliro we tuli mu byonna ebikolebwa n'ebyo ebitambula omukono gwe guteekwa okulabikirako n'amaanyi ge wawe gaviirayo oba ontegedde ow'ekitiibwa Martin Luther yali Katikkiro wa Ssekabaka Muteesa owookubiri bwagezaako dedekeza East African Federation ekigambo ekyo kigezeeko okuyita nga agattaganye n'omuzungu omuzungu n'amuwa ssente ayite mu bataka ab'obusolya bano naye ow'ekitiibwa Kayiira Gaajule ow'ekika ky'Embogo n'amutegeeza nti nga nze ayimira ku lwa Ssaabasajja Kabaka mu lw'abataka ku lulwe ndagala okutegeeza nti ekkubo lyewakutte ku ludda luno si lituufu ekigambo kyeyagala otuteekawo wano tukuyambeko ku kya East African Federation tekijja mu bataka ba busolya ddayo emmengo mu lukiiko lwenanyini kusalawo ebyo ne bazira essente ze ekyokubiri ne bamunyiigira nti oyagala kulya mu Buganda lukwe kaakati mu bataka abo kwe kwali yadduka mu bukubirire najje wa Ssebuufu bwange Muteesa owookubiri n'amubbirako ku mbeera ekola ki etambula ono agenda otutuuka wa Ssaabasajja Kabaka amutegeeza ebigambo bino Martin Luther Nsibirwa amugamba nti Ssaabasajja Kabaka waalikkiriza abazungu bali kye bagamba ne tugenda mu ggwanga liri erisembayo okusinza bwe ndaba Ssaabasajja Kabaka kyava akyuka n'amukuba obuyi n'alyoka atalantuka n'agwa mu mikeeka ne mu bantu abaali awo n'amubuuza nti Martin Luther kyava ddi gwe okutandika okuyingira mu mirimu gy'Obwakabaka onsalirewo lwaki nkuwa statement eyo gwali eyo Muganda nti Ssaabasajja Kabaka waali olwaliro Ssebuufu bwangu Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tannalabika n'amaanyi g'ekkakasa ne tumanya obuvunaanyizibwa bwe bwe buliwa awo tebunnaba kulabikawo mu myaka 28 wabula ate ne Bakatikkiro ababadde bajja tebamuyambyeko mumutegeeza nti kino abataka ab'obusolya balinga abaafa abalangira n'abambejja muli awo mulinga bigenzigenzi ebyo temubiraba emyaka 28 nze naavayo nababuuza bwe mba mbadde mumanye ennono mu abannangira nti mwefudde abagezi era bategeera ate nga mwogera bifu emyaka 28 biriddawa gwe gye mundaga nti ddawe tubadde tutambula Buganda etuuse wano mugindage nga tewali Obwakabaka bwe tubadde tutambula bwe buno mu bulage bintu bicha tewali yadde n'akakijje kunze gwe Muganda ali eyo Buganda tennasasetula kigere bakyali ku Guzmatch emyaka 28 tewali nabwe ekitozi kyembagamba
nti mu speech ya Ssaabasajja Kabaka zonna ezikolebwa abamwetolodde bamuwabe bamuwa birala n'ensonga gye bateekeddwa muteerawo gy'ateekeddwa okukoonako nga ddala egwanidde ate mugirabako mu speech ezize. Ddayo ku speech eyise emabegakaawo nakaabira mu ddiira awo ne kitange muka nti ne taata waliwo amakusiga gakuyitiramu mu kiwanga muno ag'omwoyo. Ate oluvannyuma ne galabikira ebweru n'ogana naye ddala kiki ekitawaanya. Kabaka bwe yavaayo okwogera ku speech ey'essembyeyo Abaganda baali balinze ensonga ndala ey'okunnyonnyolwa. Baayogera ku mmotoka ze baaleeta nga n'omwaka guyiseewo twebaza kale kampuni yatuweereza emmotoka zino eza baasi. Nanoonya bwe bikwataganya mu mbeera eriwo nnabulwa. Mpanga male Katikkiro Charles Peter Mayiga abaffe n'abalala bakagera abambejja abwetwalira nga bawaggulu nnyo nga ate bisassalala byereere ebyo temubiraba kuyamba ku Ssaabasajja Kabaka gwe bagamba nti gwe singa tewali ggwe ng'oli mwana muwala walibadde gwakulembera tolina ku magezi g'oyamba ku mukulu wo oba mutowo. Nemuga nti abaaye wano we tukutte wafu oteekeddwa kwogera bw'oti wabula ovamu byakyana kito n'Obwakabaka ne muba nga mubuttidde mu nzitira ddala ng'ate evudde mu baalulyo so si ffe bakopi. Ekyo mugenda kyogerako ki? Naye emyaka 28 nothing at all. Ekisapasa kyonzo okugamba nti Buganda nga bwe yali ngiraba wano era ekkubo tuga nti essuubiri eriri not at all not anywhere. Yenna akakasabye nga nti bifu aveeyo abyogere nga nti nze Buganda nange mulage Buganda gye twali suubidde yeeriwa. Kale mugana amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka agagenda mu maaso bye tumusuubiramu bikulu bye saagala nteeke wano kulaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa tubetteeka linziyiza nettambulenga n'embeera ekola ki etambula eriwo. Obwaffe obulumi Ssaabasajja Kabaka butunuulira obuli mu Baganda Abaganda bagamba ki? Ssaabasajja Kabaka yabanga n'empulirizo ze. Ekyokubiri yayinangako lukenge gwe bayita lukenge. Lukenge oyo yenna nnyini kumanya binaddawo nkya okusinziza ku biriwo. Ssaabasajja Kabaka takyalina lukenge. Bino bisobola okutunulwamu bitunula baayi kiki? Abaganda tuli bubi n'okukaba kwaffe naye ekigambo ekikyatusibye mu mbeera gye tulimu. Akamwa ka Ssaabasajja Kabaka kasibe. Amaaso ge gaatekebwako akawero. Amatu ge simanya ani amulika amuteekamu ppamba. Oli kye yabuuza nti mazima ddala mweyita nti muli bazibe b'amaaso so nga mulaba ate ne mweyita abalaba oluvannyuma nga ate muli bazibe b'amaki b'amaaso. Baki abeetodde Ssaabasajja Kabaka abamufudde ekyo nti talaba ate ne bamwetoola nti tawulira ate ne bamusiba n'emimwa nti takyayogera wabula tuli awo Buganda nga bakasiro bwe tutengeetera. Gye emyaka 28 gye njogenda otunuulira abagenda ogikola katunuulire tujja kubanga tuwa speech okusinziza ku Ssaabasajja Kabaka kyali bayogedde ndyoke mbawaate oluvannyuma kiki twali badde tusuubira mu Ssaabasajja Kabaka nga tumaze kino. Naye bwe ntandika okukyogera wano kiba kitegeeza omukopi ate yategeeza Ssaabasajja Kabaka awo muvunaanyizibwa sinze nga mu mpisa yaffe ey'obuwangwa. Empisa n'ebyendo n'oba bibuuseemu bambibuuseemu nabwe kitibwa na Flashlight Channel ekikwatagana ku nsonga ezo obuufu bwe tukoonyeeko mu kusembayo okwange ne Dr. Hebo wano boogera ku bintu ebitaano ebiyimirizaawo empagi z'Obwakabaka bw'e Buganda: obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'olulimi. Ebintu bimeka? Ebintu bitaano. Nja kusaba Ssebuufu bwange abitunuulire nnyo mu kisanja kino ne Katikkiro gwagenda okweta ku mulundi guno ekigambo ky'obuyivu asooka akiteeka ebbali Obuganda busobole okutambula. N'abagaliza emirimu gya Katonda emirungi kujjako nga Dr. Ahebwa alina kyatugamba era nakyayogera okwogera okubuuza tusobole okweyongerayo. Yes, era nga tunatera okumaliriza program ya Fenesos olunaku olwaleero awamu ne Sulaiman Jakana mutano olutabaalo. Neza empisa obuwanga n'ebyennono kyembadde ndowooza nti tebyaligenze only in Uganda region only. I would prefer nti mubyeyogedde Abanyoro, please, we should do the same. Abalugwala would do the same. Busoga do the same. Quite as we're celebrating, we have something that the reason as to why we should celebrate nkino tukituseeko nga otula nti mu Uganda we celebrate the Independence Day. What does it mean celebrate? Nti twafuna obwetwaze kiki twafuna ne wano kyekimu ne badde ndowooza everywhere tufune kye tulabirako we have to celebrate nga bono gamba nti happy birthday to your daughter or to your son nti awezezza emyaka 2 okirabako you're celebrating for that.
Neka kati, when you talk about the kingdom and kingship, bintu webityo, tuino bitono okulabirako. Empisa mu Buganda zeeyongedde. Nenga the truth is vice versa. Ebyeno no biteredde. Neka it is vice versa. Why do we need to celebrate? And what could be the reason? Honorable badde okyali awo kasimu kefunyeeko wano nga waliwo mukwano gwange nga Martino bannoonya baagala kunkwata naye kali bakwagaza kinti teze mmanyi oli azijja kunangamba why bakunoonya baagala kukukwata nti ate ku kintu olina program gye bakola zinaze jabbanukula nti weetuli balooya abategevu we bali oba nina kyenakola ekintu kino kibateekeddwa otutegeera this is by the way consent to respond on such fools. I shouldn't respond. Let's wait for their later. Kubanga ekintu ekirimu ekikulu abayivu ate bwe tuga ntuli bayivu nga ate poliisi muli bajagala kutuuka kweyo level muwamba buwambe mukwata bukwasi bantu awatali na bufu baleetera kutuuka kwekyo tonna bakola musango nnaguleta bwonkeke mu ggwanga teguliiwo kisina kyenakoze bakuwandiikire ekyokulaba bakunoonya bawe looyawo bagenda nti musoke mutegeze looya wuuyo kubanga looya etteeka limuweebwa ayina looya takwatibwanga mmese ate n'omuntu wabujja atalina looya etteeka gavumenti emukuteerawo wakkalwe kakati gwonoga nti okwata dokita Hebo banga bampandike kyange kibakuntume kibampandikirako awo nempaka nti banne muleke ate kweswaza nakuba bajagalavo bagundi abalina enkola yaabwe aba bannakibuli abanalwanda be batuteera awo bakubowa bwe batyo odda tolina njala amakugunyu tekukyali bagokyeza paasi emboko mugongo tekyali akukwata kalinga nga akwata ku bikukufwa bino bitafali bya magundi gana empira gya trakita kakati oli bw'aba akwagala mutegeze nti mumpandikire yenna neetaaga era gwe ovudde wano genda direct ku police yonna gy'oba osana ne bayewo obulenzi bagenda nti mbadde mu obulenzi wo ne bantegeeza nti waliwo neetaaga ennamba zange z'essimu zeezino njagala bambuulye poliisi enjaga zaaki kubanga sinaawo nsonga yampereddwa ku bbaluwa nti poliisi ennoonya lwa musango guno naguliwa naguli nenja kulinda ebbaluwa yange obuulize bwange nja kubusawo ne looya mulina naye kati okunoonya kyesinaba kutegeera nati kugambye nga bwe twagamba ki Uganda mama nnyabo tuli musya kuwamba but all the same in case you are looking for me you know since you've informed that person you need me I'm available but still also have my lawyers please you contact them they will talk to you I don't know what I did or they rang to me nze mbagambe lawyer aliwo no bataliwo nja kulabika olunaku oluddako so kakati n'olwensonga eyo we should be unity and diversity in all things that we are doing. We should not do things because of ABCD and do not do things emotionally because at the end of the day it may result into different things which is very wrong. But if you're looking for me, tell me what I did. So my hands are clean. I wish you the very best. In our program before when we come on olwaleero tugenda tandikiraawo omukamange mubezi baffe keep subscribing and keep sharing. Please use our website www.theflashlightug.com. Please, you'll find all the latest. Use it. Some articles. Jakwa website yao as much as possible by God's grace. Olwokuba ebyokuwandikako bingi mbwakabaka bwe Buganda n'eggwanga Uganda okutwalira awamu. Ate nabategeeza era nkibaddiramu abali wano banna Flashlight Channel. Ebitundu 85 kukikwatagana ku ggwanga Uganda. Mbimanyi. Obimanyi. Ebitundu 98 ku buli 100 ebikwatagana ku ggwanga Buganda ndimanyi. Na question nti waliwo ebadde bitambula nga si byangu byakubanga eva tuli mu kamera bingi byakuwandiikibwa nga nze mbiwandiiseko mu ddembe lega nti abaaye Katikkira ateekebwako atya kuddamu oba akwasibwa ataddamula obudde otwali tubufunye wano gwe kisomere wali mu lupapula yabaffe kye bayita ddamula kyeki noga nti tuyinza okulemerwa okuva wano naye nga zitugattaganya tutya mbamawanga basigalidde noga katubiteeke mu lupapula bali betwaza okubisomako bikole ki babisomeko bisinkagane Katonda bampero mukisa wewe twenza toyanzege mwebale nyuma dala. May the Lord God bless you. See you when you see us next time. But all those articles mujazisanga ku website www.theflashlightug.com. Keep subscribing and keep sharing. God bless you. See you all at Tamde Kunabo, Point Media and other channels that are watching us. Share the program. We love you.